This is our Uganda house. Now I am here helpless, no fire tenders, no water. And I don't know, we are likely to lose this house because the fire is too big. And as you can see up there, it's terrible. Well, I'm told there are only 3 water bowsers in this city. So we are losing Uganda house, the way I can see. It's very bad, it's hurting. This shouldn't have been coming to us at this time. Kenya, yankizo nyo yetuli. Ate ne Uganda yankizo nyo mu ggwanga lye Kenya. Mu byobusuubuzi, ffenna tumanyi nti mu byobusuubuzi byaffe, Kenya yeesokera ddala nga munnaffe mu busuubuzi, ate naffe mu Uganda ffe namba emu mu byobusuubuzi n'ab'e Kenya. So n'olwekyo ekibeerawo kyonna ekitabangula ebyobusuubuzi n'ebyobulamu kitukwatako ffembi. So si kirungi n'akamu. Okusinga ennyo twawulidde amanyibwa bagirumbye ne bamenya wansi omwaliiro gwa wansi, ne babba ebintu by'amaduuka bapangisa, ate ne bagiteekera omuliro. Twagala okwebaza gavumenti y'e Kenya naddala poliisi y'e Nairobi yayanguya amangu n'embiro n'ezikiza omuliro ogwo. Naye ate twawulidde nti nno oluvannyuma lw'okuzikiza ku ssaawa ng'emu n'ekitundu, ate ku ssaawa 3 wabaddewo ababadde bakuba amalinisa, poliisi nejja n'esulawo kikanisita, ate omuliro ne gutandikira awo. Situwategedde omuliro gwavudde ku kanisita oba gwavudde munda, naye era oluvannyuma bageze ne baguzikiza nagwo ne gukoma. Ennyumba yayononebbwa, giraasi zaakubiddwa, enzigi zamenyebbwa. Sisobola kubagamba kwenkana ki obwonoonefu oba okugyonoona gye kuli. Tusuubira eddako mu budde bwa leero kasaba natukakasa nti embeerezi mu nteeko, banjiniya baffe bajja kugenda babalirire, bakole okubalirira obwonoonefu obuli ku nnyumba eyo.